Happy birthday, dear Ssegi. Happy birthday, Ssegi. Happy birthday, dear Ssegi. Happy birthday, dear Ssegi. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, dear Ssegi. Happy birthday. Mudwaliro otyo ow'ekitiibwa. Sali sokala baba. Sali sokala sokala. Sali sokala. Salamu. Ojebale. Kale ba. Mwebale kujjanja. Atusindise. Happy birthday. Mama watu Ssegirinya twakugambye nti naleero Amazaalibwa. Tukugobye mu byaffe. Okubanira leero nze nkuzaala Ssegirinya. Nfuuse maama wo. Honorable Zaki. Amina mzee. Kirungi weebale wange muganda wange. Thank you so much. Amina. 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 Wewe wanakujua leo. Mama. Webale nnyo webale ddala. Alese. Anaatera obbatuukako. Anaatera obbatuukako. It's okay. You can bring it. Yes, sir. Asante. Yes, sir. See, is it? What? 5, 4, 3, 2, 1. Happy birthday. Happy birthday, dear Ssegi. Wow. How old are you now? Tujireke. Ebisokuba kitiddo kitugamba. Kito. Kikatulyeko. Kati basa. Pieces also. Sekiasisa mtu. Brother. Smile. Wow. Ssegi agenda kubeera ku basawo bamujjanjaba. Agitta tagiwoomya nze neewaddeko nzanga budde. Where is your doctors? Hello, doctor. Today is his birthday. Yeah, thank you for taking care of him. Come on. Thank you so much.
old are you? How old are you, Mohammed? Oh, you are sweet 16. How old are you today? Thank you for the care and love towards him. Thank you so much. Thank you. Welcome. Where is Amazon? Hello, doctor. Hi. How are you? I'm fine. Yes, Mama is back. They would like to serve you all doctors. Thank you so much. Check. Big man now. Sorry. It's okay. It's okay. Nashukuru. Asante. Thank you for helping him towards his birthday today. Thank you very much. Asante. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allah tukunganye wano ffenna olunaku olwaleero tetuzze kwemulugunya nga bulijjo nga tetuzze kukubanja nakukulemerako nga bulijjo wabula nga tuzze kwebaza obulamu bwa muganda waffe awezezza omwaka omulala n'olunaku olwaleero owekitiibwa Allah olaze Ssegirinya ekisa naffe ffenna otulaze ekisa olaze amaanyi go olaze ekitiibwa kyo era ya Allah tukitegedde nti toteebeka ai Allah toteebeka kuba mpaawo yali alowooza nti Ssegirinya ayinza okuweza omwaka guno ng'akyali mulamu ayinza okutuuka ku mwaka oguddako ng'akyali mulamu nawe ekitiibwa Allah tukwebaza webale na kumuswaliza abalabe be abaali balowooza nti tagenda kuguweza n'omulala era ya Allah tukusabanga era tukuwanjagira nti Ssegirinya aweze emyaka 11 ai Allah tosigangako kijanjalo kye bayita Ssegirinya kukitemera wakati awo nga tekinnakungulwa ai Allah tukusaba aweze emyaka 11 oswalize eddala abalabe be oyongere okulaga ekitiibwa kyo n'ettendero n'okulaga nti gwe toteebeka era gwalina obuyinza obwenkomeredde era obusemberayo ddala wekyewa Allah tukwebaza olw'obulamu bwa Ssegirinya wekyewa Allah tukusaba omutuuse ne ku mazaalibwa agaddako paka lwaliyita myaka 10 Allahumma assalamu alaikum. Bannange Honorable Ssegirinya tumaze okumulaba tumaze okumutwalira keeki asanyuse nnyo. Secretary General Tata SG David Lewis Lubongoya munnange weebale nnyo weebalire ddala. By the way SG atutisse obubaka obwo olwategedde nti amazaalibwa ga Ssegirinya ga lunaku lwaleero oba olwategeera kuba teyategedde lwaleero n'atugambirawo nti mwina okugenda mumusanyuseeko mubeereko naye musiibeko naye mumuyimbire ne birthday. Bannange tweyansiza nnyo mukama waffe SG weebala okubeerawo mu ssanyu ne mu nnaku mu kunyigirizibwa ne mu kusanyuka mu mbeera yonna obeerawo. Barakallahu fiikum, Mungu akubariki.